Sajja obumpi. Sajja obumpi. Oh. Sirani. Mulimu omusajja kwana nga mubi tagenda tosa atambula naye. Naddala obumpi. Sajja obumpi. Sajja obumpi. Oh. Sirani. Sajja obumpi. Ndi mukazi muwanvu. Nabuzibu ki? Baba balema. Baba balema. Mu bwongo buli wamu. Everywhere. Nemba mutambulira mu mmotoka. Omutima guba gukutujja n'ogamba oba bannange wano nga mufuluma. Oh, bagenda kundaba bati. Kali gulaki obukkiriza omusajja omupya kwane ng'okimanyi? Sente. Baba ne sente. Baba ne love abaala bakusobola wenna kutuna bwati nalabanga gwe Beyonce we gwabimala. Okay, tuli ku The Truth Media, go subscribe, like, follow ndine Brits tuli wano nga tuwayamu wano wali kisinga obukulu mu byonna. It's about work, emirimu. Onagenda wali wono lira muzoganya nadda wali n'amala ngamba kati nyingidde obufumbo. Agenda ova mu bufumbo nga nabo ni bufumbo wezayo mwaka. Tegwawera. Ne gwali gunaatera. Gwali gunaatera. N'ofubutukayo. Bakugoba weegoba. Simanyi. Guwavayo otya? Simanyi kuba ndowooza ffenna twekoowa just. Okay. Anyway, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Ayagala ogula ebintu China. Oyagala kusuubula China. Oyagala kusuubula ng'oli Kampala todinnyeko nnyonyi n'ogamba kulokola obudde kaba buweereze bamita Buy with Joseph wali okuyamba enamba kweziri okwo buli kimu tuyagala challenge kuba kituuka bulungi nnyo. Oyagala gula motoka kuswapinga kibanja mpola biki bamuyita Sula Motors ali awo Makindi gukasotuka mu Makindi n'obuuza Sula Motors oba otuuse osologena ku branch yeno ku Kidda ku Entebbe Road nga ku Nkulunga Salama Road Kidda ku Entebbe Road oba n'ogenda wali ekibuye ekidda ku Moland po buli kimu guba guggwa nga Sula Motors buli kimu kiba kiwedde. Ate tugamba nti Shilmatic nga 22 August tugenda kubera ku Supremacy Bagita Dance Edition ne Shiro Shilmatic Experience y'omwaka guno Supremacy nakola wegenda okubeera tubeeyo ffenna. Ate tugamba Nyash Festival ku luno egenda kubeera mu July Nyash Festival tugenda ku Nyungu ya Mawe Kiramu Kibira gye guggwera Nyash Festival gwe bugendayo bugenzi buli kimu gube nga guggwa gwe soko nyumize. Nakoma kulaba ndoza yali concert ya Jasmine by that time ngoli mu bya mulimu ogira karembo fumbo tuka yodi Ofumbiramu nga kiki ate kikilavu love yali ekutte love je yakwata akaloma before etakwata nafumbiramu naye obufumbo bw'ennaku zino obumanyi. Ate naddala ffe abawala abasinga oba neewuwo nga ogenda n'ofumbira gayi oggala ewuwo n'ogenda n'ofumbira ewe waawe mukyankalana nga buli omu adda ewuwe. Olwoba ofumbiddwa ogenda mu bufumbo nga ewo towugaddeewo manyanga ng'oleseewo ng'ogaddewo no ennyumba yo n'ogigala ebeere safe n'ogenda n'ofumbira oba 2 oba 3 okoowayo ng'odda ewuwo. Kati gwe kyewakola ennyumba yano okisanga nga bweri oba si bwenzi? Si bwenzi kuba kati era bwenzi kiŋŋamba naawe buli lunaku yo ali abakimanyi ng'akimanyi nti eri walekayo. Anyway teri musajja aba musanyufu n'ekyo kuba omusajja yena agamba senguka tubeere babiri. Yes. Kati mukama waba akutaddeko akasubi ŋŋanzi n'otakola kye yagamba. Okita lwaki okigamba kikuteekako kasubi? Mwana gwo bano abakyuka enkya n'eggulu. Gwe ekitegeeza yali akigambye ekyo. Neŋŋaana. Wasigala okola? Nali sikola. Nali babiyita biki? Housewife.
Ku myaka gy'oyinza okukkiriza okubeera housewife. Nali nzikiriza tekyekige nali nzikiriza tebyali na buzibu kuba unless omuntu actually oba tokyagadde n'ekituuka obutuusi. Lwaki ogamba oba tokyagadde? Bwali tokyakola ogenda ogera mu bufumbo nga tokyakola? Sikyakola. Kale ate omulimu gwali gubadde ki? Anti emirimu gyange nzigalawo kale edda okugalawo n'okola ki nga wala ng'osula ku mulimu. Ng'osula ku mulimu mumala emyezi nga todda so kyali kigenda kukalubamu ate nga ndi mu bufumbo kitegeera. Ebinaku zino nga bikambe mu abaana nga ng'ebintu bibatabukako speed sikitegeera. Kati what happened mu bufumbo obutawezaayo mwaka? Yo omusajja mu meetinga mutya n'omanya nti yono omutuufu. Where did you get that guy from? Mbo omutuufu. Awo otuukira okufumbirwa kitegeeza yaba omutuufu. Ebyo bya bulijjo nti osobola okugenda n'okola ki n'ogamba nti ono bba wange. Ekyo kiba tekimala era kimanya oba omanyi nti ono girlfriend wange ono bba wange. Ninga si mutuufu. Kuba naawe era obeerayo ne b'olina abalala. Teri ekigambo omutuufu kifu. Kifu. Eba naye alina baba alinayo. Ekitegeeza bino ffe tubeera n'ogamba nti ono girlfriend wange tuba twerimba. Anti gwe kikaatiriza nnyo nti mutuufu. Aba girlfriend we nga si ye mutuufu. Kati mwejja mwesangawa okutta ekyama nti kati tugenda onfumbirwe kankuwase. Ekyo gye twasanga sagala kwogerayo kuba wazibu. Wazibu. Kiki otegeeza nti wazibu? Baala? Nedda. Sabo? Tulekeyo eyo. Kukuba ng'otambula oli n'akusiiya? Tulekeyo dayasi. Sijja kyogerera mu midiya. Wazibumu. Wazibu. Kati ebbanga lye wamala n'omusajja mwagendako ewammwe yakyalako ewammwe aba baali bamanyi nti oli mu bufumbo? Nedda. Tebyali serious actually. Tebyali serious kuba ebyo ebintu by'okubanga buli omu alina amaka ge tebiba serious. Tosagamba miwombo mbuki mbusimana nafunye omusajja. Ninga yali akusabye ebintu obitwale ewuwe. Kitegeeza ye yali serious. Era omutima gwagaana nze manyi olaba abavubuka abo. Nali saagala datinga musajja muvubuka. Lwaki? Balina amaalo mangi. Kiki oyita amaalo? Nina anti n'ebintu njagala oginnyonnyole. Balina amaalo mangi tebasalawo. Ati yali asazeewo. Tebamanyi kye baagala. Yali asazeewo. Akutadde mu maka ge. Lwakuba mwana waliwo ebintu ebikutukako nti osaba byogera naye gwe kyoba omanya abavubuka bazibu. Ofuna ekikadde kye kyalaba alaba edda. Nekikusaamu ssente. Nga kiina eri mukyala waakyo gwe nokiwa. N'okimanya nti waliyo mukyala we. Ebyo nga tebikwatako. N'oguma. Kasita omuntu aba nga akuwa ssente. Kyekikulu. Bimu binnemye otegeeramu wana nti kati okutegeeramu kuba kati osazeewo ogumye omutima ofunye muvubuka munno mugenzi mu relationship tuwezezza na mwaka. Ndowooza wakitowe kyali kirina obbeera naye ate ebiseera ebisinga kiba kirungi kuba singa nali nagamba abantu bange mami wange nina simanyi omusajja kati nsaawa zino singa ntunula nti naye kyamponya nemanya nti teri amumanyi
bibadde byange naye. Kati bw'ofunira obuzibu eyo mweyo period gy'ogenzeeyo tamanyi beewammwe tomanyi beewaabwe? Abeewaabwe nali mbamanyi. Ye yali akulazeeyo? Kati ye tamanyi beewammwe tumulazeeyo? Amanyiyo nti wano wokkiririra. Naye tamanyi nti amaka geegano. Bye bimu ng'agenda ku kyalo ng'agetandika kubuuliriza bannange. Anoonyeze ku muzindaalo. N'abeewammwe bennyini bamukuba emiggo. Ffe twategerako nti watwala omwana waffe. Era nze oli walitegeera nti actually ebyo bintu byalimu gundi. Byalimu Katonda. Kuba nze omusajja gwe abasajja bennaakafuna Stella Banjula wa mami wange. Era omusajja gwe ndiyanjula ni ngamba mami nafunye omusajja. Ye musajja ali bawange. Abasajja be wakafuna? Abenjagala abaddala benali ba ex. Olinako ne boofunye nga tobaagala bya ddala? Mubaketoloizinga batya nti nno ono mufunye nga waddala? Abo babeerawo kuba mulimu omusajja kwana nga mubi tagenda tosaatambula naye. Naddala obumpi. Sajja obumpi. Sajja obumpi. Siraani. Sajja obumpi. Ndi mukazi muwanvu. Tondaba? Wali ofunyeko omusajja omumpi? Namufunako. Sooka ombulire lwaki? Baba na buzibu ki? Baba balema. Baba balema. Mu bwongo buli wamu. Everywhere. Tolaba nti ono gwe twakyankalanye naye twakyankalanye. Naye ate alina enjawulo n'omumpi. Omumpi waagwana. Nedda muvudde nnyo abasajja abampi. Buli avaayo avuma abasajja abampi. Omumpi. Tanyuma. Kyeka nkugambe tanyuma. Naye mba mutambulira mu mmotoka. Omutima guba gukutujja n'ogamba oba bannange wano nga mufuluma. Bagenda kundaba bati. Kale lwaki oba okkiriza omusajja omumpi akwane ng'okimanyi? Sente. Baba ne sente. Baba ne laavu. Abaala baakusobola wenna kutuna bw'ati nalaba nga gwe Beyonce we gwabimala. Kati bwe obusajja obumpi babunoonya ki ku bakazi abawaavu? Ate weebiri nnaku zino. Osanga omusajja nga mumpi ng'asitudde. Ng'asitudde ekyana kikomeeri. Kati gwe wabeerako n'omusajja omumpi? Nabeerako naye namulabanga kiro. Emisana nga tetutambula. Ate nno nali mulaavu naye. Ebyaddala. Kuba ebiseera ebyo nali height tennagira nnyo kuwanvuwa nnyo nnyo. Neera nga ndi muwanvu. Ku ye? Nga ndi muwanvu ku ye nga mumpi. Nga kampi. Mu buliri baba batya? Abula baaba. Tokikola. Nedda mbuuza bubuuza kuba engeri gye oŋŋambye balema mu buli kimu. Buli kimu. Ate omuntu alina ssente ze omugambo te ne mu bwongo nti mulema ng'alina obwongo bunoonya ssente. Anti era kyenvudde nkugamba mulimu omusajja nga ye teetaaga kulaga mu bantu. Kati oyo nabeeranga naye naye nga kiro nga mulaba kiro ng'ate naye ajja kiro kuba yali mufumbo. Kyekyasinga okumunjagaza. Yali mufumbo. Naye nga kampi. Mukama Katonda. Mbadde nkyakubuuza kati eno gyo munda eno mu buliri baba batya? Tebalina. Sajja abampi. Buli kimu kiba kifu. Muwala. Muleetedde abasajja abampi okuvumwa, mubavvoola buli kimu buulamu. Sajja omumpi.
kati sawa zino tolina musajja wadduseyo sirina ndi katale nazayo katale era bonna benalinga nkuba akasajja ndi katale n'emikono gyo gibadde gimanyi omusajja bobe nali nkuba akasajja kikumuyisa akasajja sorry omusajja olwokuba nange mumanyi sorry obadde banno kyekikuli ku mutwe kyekikuli ku mugongo gwe zukoleke onnyonnyodde akasajja akampi kwalinako noŋŋamba muno gundi kati ono buzibu bwavudde butya okwegoba mu bufumbo red flags zabadde oba gwe wabadde n'obuzibu abasajja abenzi oba gwe wabadde n'obuzibu tuyinza okuwaayiriza omusajja nga gwe wabadde n'obuzibu nyinza oba nange nabadde nabo naye nedda simanyi munnaye naye abasajja benzi abasajja anyway nze kyenalabye bw'osanga omuntu nga mwenzi naawe yenda osanga omuntu nga kyakola kyokola awo muba mugenda babati ng'obaddeyo nga toyenda nga neekuumye kati gwe wategedde otya nti ayenda oba obiraba osanga abakazi waka oba obiraba obadde nono gayi ng'okola obadde tokola nadde sikola kati nga buli kimu yakulabirira kati olaawo wafiiriddwa wakomya omuhaso y'okwerabirira ayi olowooza mu Uganda kasitolya n'onywa n'ofuna naawo okwebaka ebisigadde bijja automatic okwambala temukufaako ebyo byonna kasitolya n'onywa ng'olina naawo okusula kyo kimala bumazi sigadde bijja mpola mpola naye nga ye abadde akulabirira musajja wa bambi ye abadde andabirira era sigenda mwogerera nti naye akimanyi neera tebikola nnyo makulu kuba kati obeera n'omuntu nga tolina kyowegaseeko naye nga tolina kyofunyeemu kyolabawo tebikola makulu so eri ebadde laavu ya kisiru mama eri wabali yali bizinesi wali ogenze kwezimba anti omala n'ozibuka amaaso anti bawoza love is blind eyo yali blayinda ng'esukawo mu bwa blind nene ddoba ogenze mu relationship gundi kubeerawo omusajja naye akolera so si gwe kwezimbira eri si bizinesi oba olina okwezimbira era obufumbo bwonna bwenziramu era ojja kuddamu onkyaze nkugambye nina kino na kino sooka olindeko buli wabuvuddemu kati onoonya bulala kati kimbuntuule ngambe bannaaye musajja ayi wumulamuko sobola kuwumulamu sisobola mubadde ba agement oba olwo yabadde muko naye oyo mwandi sigaddewo ne mwezimba kuba agement ebyokwezimba tebigasa bayirawe kituufu kye boogera wezimba n'omusajja n'avaawo n'omulala newazimba nafubutuka n'omulala nakuzimba fubutuka bufubutuzi era ekyo ŋŋamba abaana b'obuwala tewezimba omusajja atalina ssente muleke mwesonyiwe ate bwemba mutanza okudduka mu bufumbo bane n'abubeeramu kuba bonna abawala bensinga benda bonna bannakyeyombeke bali mu mizigo gyabwe buzibu ki n'ebinyuma
binyuma obeera awo nga toli ku pressure mbu ate ono aliwa mbu ate ankubidde essimu tagenda kudda oyingira bibyo ne weebaka n'omanya oli safe weeyingizza. Ate awo mutabulidde singa okutabulidde amaka ga bannammwe. Ate yo binyuma nnyo nga olina sugar daddy. Sorry, bano abali married. Ng'oli side chick. Binyuma. Oba ogenda lumya owewaka omutwe. Binyuma nga gwe olumya oli omutwe. Binyuma. Kati era eyo gundi gye ngenda okuddako kuba gye naliko married men nkomyewo. Anoonya omulimu okole bya married men biveeko. Mulimu nafunye. Kati concentrate nga ku mulimu gwokola. Anti era okola ate kati mba nkola misana kiro. Ate ne gwe nafunye guli kumpi. Ngamba bebe ne byabasajja by'esoko byesonyiwa. Tusobola byesonyiwa. Kati mbeerewo nti. Yewa mubeerewo oti. Tusobola. Mbeerewo nti agosobola kwesonyiwa mukazi, abakazi. Era ogenda olaba osoobye ku 8 olina goyingiza. Kati itegeeza kati married men agenda kubajja wuwo. Gundi jezili ki? Lodge. Kale kye kibatwala mu lodge ng'olina ewuwo etalimu. Kye kibatiisa okutwala abasajja ewammwe mu mizigo gya mujimba mpangisa. Ne bayidhawo omusajja waba ategeera tasaagenda wuwo nga si yapangisa ennyumba. Ate zino zaakuwaayira kusuka otwala n'opangisa? Ate oŋŋamba nti zaakupangisa naye mba nze kusabye nze sabangako omusajja renti. Naye ng'ate omumugyamu. Nedda kati kola bw'oti. Eza lodge azikuwe n'apukipu amukuula nti oba ofunye ennyingiko. Eri lwaki weebonyaabonya? Okekkereza ki? Takekkereza nazo azikuwadde. Sajja waba si wuwo. Toyina muyisanga wuwo. Kuba buli kyaba agenda okola agenda baakyagala. Era tasobola bulwa 10,000 gipangisa lodge. N'akutwala n'akola kyakola ne muvaayo. Kati kiba kitegeeza saako zo zonna z'olimu yeyo embeera gye mulimu. Mbeera ki? Kwa kati tosobola kubanga wadduse w'omusajja n'oŋŋamba nti n'emikwano gyo endowooza si gye balina. Ko mwenyumiza. Nze by the way sirina mikwano. Sirina. Abo bange bamanyi nga onoobeera awo nti njogera ne Dayasi. Ate tolabangako kuba ewaffe. So at least oba onoonyaako ka attachment bita waba abuze. Mujja wano. Wa mukwano gwo. Naye sirina mukwano mbu nina mukwano gwange. Neno omusajja tabadde serious. Era singa tobimbuuziza. Oyo mbadde sigenda mubala mu basajja. Omuntu gw'obadde naye for almost a year. Era mbalenda kugamba sibijjukira. Oyo nga tabeera waka. Ng'obadde obeera waka we. Mbalenda simujjukira. Bano abadde bakulyako obulibbo baba. Ebbomba manyi naye musajja yakola kinene. Talina kye yankola kinene bya bulijjo naye. Gwe kufumbirwa kw'obadde osooseemu? Kwa kubiri. Bito olina emyaka emeka? Kwa kubiri. Oyingira 30s? Oli mu 20s? Wakafumbirwa emirundi 2. Naye mitono abaana nga bafumbiddwa.
Abaana bafumbiddwa lwa mbeera nze watali mirembe sobola beerawo. Oli n'agumira obufumbo naye embeera. Nze kasita mpulira nga sibitegeera nga nvaayo. Kyekikumi kye tuwulira. Nvaayo. Kati nedda amagezi kigemu w'abaana b'obuwala by the way. Let's be realistic. Kati gwe embeera emu ogiyiseemu ogibaddemu ofumbiddwa egiment wo. Bwe muri mu circles ezimu kuba kati egiment woba oli mu 20s omuvubuka nga ali mu 30s meaning ye age bracket gy'oteekeddwa okuba nga okola ki? Buzibu ki omusinga okufuna ne ba agiments bammwe? Nga we nagambye ba agiments kisooka tebasalawo. Olaba omusajja asobola okuteeka ewaka dayasi nga ne ba side chick be bakimanyi ayina omukazi. Naye ne basigala nga bajja tugeze ogenzeeko wammwe. Ne basigala nga bajja ewaka. Ekitegeeza abagamba ono taliiwo. Taliiwo. Nga tebatyawo. Nga n'ebifaananyi babakola babirabako babitunulako. Ebifaananyi kyo kiri wano y'ekitanda kiri wano. Ke kali akantu ke bagamba simanya ke batugamba edda oyingira toilet yaba staff members nga kuliko staff n'ogiyingira. Negwe n'ogiyingira ng'ogiri bakugambye staff only. Gwe toli wa staff. Bakugambye amakomo mukazi waabwo mwali. Otuka n'ekiseera n'owulira nga oswala ba neighbor nogamba bakulowoleza ki? Nova mu kuswala n'oswaluka. Abasajja ekisooka tebasalawo kyekyo. Wetolamu olunaku lumu n'ayingiza. Ogu n'ayingiza. Kitegeera. Kogwe nedda. Nani naye abatalina bukakafu oyinza omulima nti ogenze waka. Ate bukakafu buli ssaawa ogenda tambula nange oba nze buli ssaawa ntambula naawe. Tolaba ayinza okuba bali abajja nga bukakafu anti era obwo bwenzi. Wabeerangawo nga kati no olaba obwenzi si kibi. Nepata naawe kasita tumulaga nti ndi mwenzi. Kyekikulu. Kyokka kuba teri musajja atayenda. Ate labenda ku bakazi tegeeza teri mukazi atayenda. Kakamanyire ku abasajja benzi mukajjeewo kuba tebenda ku bikolokomba. Era benda ku bakazi tegeeza teri mukazi atayenda. Gwe kambuuze bana abantu bwoba woli tebakyala. Bani? Ongambe nti wovaawo. Wovaawo. Nga bajja. Ne woba woli. Era of course tekisoboka ekyo. Anti kyolina okukola bakyaze nga nono waali ategere nti mikwano gyo. Mba befriending. Anti omuntu aleme bwe bajja nga tali waleme kulowooza nti waleese ba girlfriend. Kyokola bakyaza bw'obeerawo ngamba kyaze era still. Nze ngamba simanyi. Ate kugamba mikwano gyange atoginamu obuzibu baabo bazze nga oli kitegeeza mikwano gyange just. Anti kati ejo that means abo si mikwano gyo. Bakyaza nga toliiwo. Anti bwe obuzibu bwabwe lwaki bakyaza abantu nga toliiwo. Naye kasita wavuddeyo. Kati magezi kigo bawala bano. Abanaatera. Ebyokusimanya bufumbo osimanya abasajja. Simanya ono mwagala nnyo. Simanya biki. Babiveeku tebiina makulu tebiina funa sente funa omusajja ng'alina sente oba weekolere sente zo weekulaakulanye. Tova siddamu va mu bufumbo nga sirina kye nnina ate siddamu kwagala busajja babayita batya abatalina sente. Obikooye. Obonaabonera bwereere naye wali n'oba obonyeebonye oba olina ky'olagako nti nnina kino. Anti okubonaabona kwe kuguma n'ogumira kino n'ogumira kiri oyinza okugamba omusajja yakutwala ewammwe oba yakwanjula ewaabwe. Tebirina makulu.
Muna basigala mu bufumbo mwenga mu bwevuma bubi nnyo mukisusiza. Ate teri musajja atali muyaye. Ekimanyi n'abakadde bayaye. Katonobeera wanga n'abakadde. N'abakadde bayaye. Katono munakola mutenga n'abakadde mulaba bayaye. Nabo bayaye. Kwegamba ekyatuka mu nsi. N'ekikulu bwe bigaana anti love eyo gy'oba olina okugyawo. Nodda ku ki? N'okola bibyo like noba n'abasajja naye not for love. Noba n'omusajja naye not for love. Not for love. Kyabasajja tokigira nnyo nti ogenda kubeera n'abangi. Gamba n'omusajja sozi n'abasajja. 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 Teri muwala alina musajja omu. Kite kiri. Wange nga yangamba alina azeezeka. Goyina ye yekka. Ntumire. Nkutumiddeko. Ani. Maama Kikaaba. Ate mwogere wano ebitandika omukolo otandika wamma. Kitegeeza nnimba alina abalala. Ataakulimba. Lwaki toyogedde? Nze simuliiko. Gwe yogera awo omugambe gondi nkutumidde. Gundi nkutumidde. Kyongambye kola kikoze. Yogera erinnya lye. No. Anyway, tuli ku The Truth Media. Just go subscribe, follow. I don't know. Oba basajja bagenda okweddako. Oba bawala bagenda okweddako. Kati in this situation sigitegera. Abantu abadde bakulaba ng'oli mu bufumbo. Abadde bakulaba yeeri. Bayinza okukusala ne bagamba yadduse mangu. Bizibu tewagumye kimala. Towezeza mwaka. Togumye kimala. Togumye kimala by the way. Kati ngumire ki? Ngumire ki? Ogumire mufumbo. Ngumire obwenzi. Ngumire obwavu. Ngumire ki? Ngo obwavu wagenda tokimanyi nti omusajja mwavu. Ekyo bwenzi kalonzo kiraba leeta. Naye wagenda tokimanyi nti mwavu. Anti era ogumiikiriza ennyo ebintu nga bikubonyaabonya. Nino omwavu ayenda. So jomanyi bagagabo kabebenda. Kale so obwavu nti real broke. Naye nze kati nga kyenkugambye kudda mu relationship nga sina kyengenda kufunayo. Bw'oyita obwavu. Oli akusobola okulabirira na ddeere buli kimu akikola naye nga oyagala. Kati ojjukira akasajja kampi ke nagambye. Nava mu relationship nga kankoledde business. Kitegedde. Kati wano mbadde mu bwavu. Bwe mbadde. Toyina ky'oggyeeyo. Bwe mbadde ngumidde. Ate nga tebikola makulu. Ddeeyo wakasajja akampi. Sajja akampi nedda. Mpozi mwina kweraba kiro. Nedda. Omusajja omumpita menya. Ekivya nti aba yessaawo bannaye. Aba yessaawo nnyo. Ayinza n'obutakola n'asiiba naawe. Oba yakolera business ayinza osiiba ku dduuka. Agalalaga abantu nti nze nagikola. Mu nsinga obwavu naye mwe mumuwadde ki? Ate bye bisajja we bityo obubibi obulemalema ababibi be balina ssente. Mubawe respect eyo. Kuba bo basobola obakolera bye mwagala. Ya kituufu. Mulaga abantu nti ono ye mwami wange. Era omulaba ate tetwerabanga ekiro. Ngambye mulaga abantu. Si mweraba ekiro. Ngambye mulaga abantu. Ebintu byanjawulo. Kiro. Mukwate ku naye omukwata ku nkono mutawala bayinza okulooza tamula ne katabaniko. Wali banna olaba gwe oli muwanvu naye nkusinga. Tomanyiira. Gwe tolaba. Tonteeka mu bubbaabo bumpi. Nkusinga. Kali kaali kakkomawo. Naye ate kati wali ku advantage. Kaali kankoma wano. Okakwata ku mukono ne mukuuliita. Nti bakubuuza owaaye akantu ko walaba nnyo otyo nti mutabani wange. Ono muto wange.
ate mufuna abawanvu nti yekyo ki kugambi abo batolomani simanya eba smart mulenzi muto abo bakubya pulesa nosigala ngo muva mu mabaala ogenda okufumbirwa ngo kyayagala ebbaala kati no kankubulira kyasinze obbaletera obuzibu dayas ebanga lyembadde mbadde n'ensonyiwa ebbaala ate nti mbadde n'omuntu atayina buzibu nga omugamba nti njagala genda mu bbaala akuwa n'essente n'ogenda mugezi kati nze nkitegedde mugezi okay okirabye mugezi nange nkitegedde tolina kyotegedde gwo nti gwoli mutwe gwange kati ng'asobola okukuwaina gomugamba nti nagamba genda n'ogenda n'omuwa space akola ebibi ate nga naye abadde talinya omuntu wa bbaala wadde abadde muvubuka nga si muntu wakunywanyi bikyebyo naye omanyi ne bana abavubuka baba nebupikerere buno obuvubuka obubabalangako obubagoberera ate we bamanya nti boyfriend we alinamu ku ssente baba tebava waka baba tebamuvaako kwegamba n'omusajja owa gurupu atama mbu alinayo abasajja balala nga 5-6 atama mikwano gye buli wasande baggwera wuwe bazze mulabako sinna sande olweggulo be baabo ye no waliyo emipiira yalina DSTV baabo pira gugwedde tugende tugulabira eno guli eno kuba yalina obbatwala oyo muwala owaleeta tamanyi kufumba ebyo balaba obudde bw'obutwala obudde bwabwe bebatandika omufunira obuwala basobole okubeera naye eri naye nga tebigasa sorry for what naye kola ki ne bw'aba badde asobola okukulabirira kuba olulwo badde tebwe expense badde zakendeerako mutuule ani ebyo byaggwawo abawala muyitiridde okuba bannakyeyombekedde sidda mabega 18-27 baana muli bannakyeyombekedde koma kwasa twawo oli wabatalina mwana omu ng'ali mu muzigo yekka obuyambi baleeta buleete omusangira yeepangiza mu nyumba nga n'ebinyuma gwe kyomanya binyuma oba ne peace gy'otalabangako tufumbirwa bikitali birabu marriage is not an achievement bakuyita mukyala gundi sana achievement mpozi nga nfunye omusajja kati kyenjagala era obadde na musajja ulida kyenjagala njagala nfune omusajja tukole embaga oba kyala ewaffe kyo kijja kuggwa ne wagenda mweraba ono mubbi seba akyale awo ye ne bwagenda kasita abanga ekyo amaze obikukolera bwetyo wetubadde mbadde ne Brita anyway abawala bangi bafumbiddwako ne badduka buli omu alina obuzibu bwe buba bivudde ku kyoba olumu bivudde ku ye oba ku musajja so it's like as if yafuuse trend musooka fumbirwako bayo then what musooka fumbirwako mwansobedde ofumbirwako n'obiwuliramu n'ovaayo era abaguma munaye tolina kyogenda kukola kikyusa musajja tewali musajja aba akwagala aba takwagala aba akulimba kale